والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإن لله راجعون. Kulwa parliament waliwo ebigambo ebigenda mu maaso badde ffe tuli babyabufuzi zo bakama baffe baki era lwaki tuli wano nti mukama wange omu yakoze eki ndi kalabalaba ow'ebigenda muki era abandaba buli budde mundaba ndi ku ssimu balina bye bambuuza ebikole ki ndipootinga direct ku bigenda mu maaso wa njagala kuba wa assurance bakwano ba mukama wange Honorable Muhammad Segirinya nti embeera yonna eri bulungi. Tuyinza okuba twadireyinzeemu wano ne wano ako ka buntu kuba muganda wange yafudde muntu muki munene ekyo mukimanyi tuwuliddeho muntu muki. So it's just an assurance. Nti embeera yonna eri muki munteeko tewali buzibu bugenda kukola ki ketuluddemu ako okugabula abantu okubaako ke bazza eri emimiro tubeetondera n'emmere batugambye ekola ki ejja. Muwulidde bye mbagambye emmere ekola ki ejja. Bwe tunaamala oggirya abaswaba bagenda kuteekinga apu ensonga eno muganda wange afudde muki musiraamu ekyo mukimanyi ndowooza. Amaswaba batuliko abaaye tutandika ddi naye tubagambye ng'obusiraamu bwe bugamba nti emmere bwejja ebimu bisooka ne bikola ki. So tulina kusooka kulya eri embeera neekola ki negenda mu maaso. So nti bino wagenda kubaawo nakyankalanya ono kiki bagwano mbeegayiridde embeera si yaki tubeere nekiri muganda waffe yafudde obulamu abadde abwagala. Abasoose wano bansanyusizza nti banne tuzze kungubaga ebyobufuzi wadde munnabyabufuzi tubenga abatabiraba. Tuwiddewo baganda ba ffenna tubimanyi gye batuzaala kalungu mumanyiyo ndowooza. Naye essaawa eno ya muganda waffe abasinga tumanyi bw'abadde twafuna omukisa ne tugendako e Nairobi ne tumanya kyayitamu, ne tufuna omukisa ne tugendako e Rubaga ne tumanya kyayitamu, ne tufuna omukisa ne tugendako ensambi abamu ne tumanya kyakola ki. Era byeŋŋambye benzize nabo mu mmotoka nti abaye saagala kuwulirayo kano ne kali kiri kitwambala ekya muganda wange ng'akoze eki ng'afudde. So it's just an assurance people nti embeera yonna eri muki mu nteeko. Palamenti ono munene mukozi oba mukiise mu lukiiko lw'eggwanga. Embeera yonna yonna palamenti yegivunaanyizibwako. Kulya kw'abantu, kusa kw'abantu, kutambula abooluganda nga bwe mbatambuza okuva luli nga mbatwala ku palamenti mbatwala mu lukiiko ne sipiika mbatwala muki. N'embeera yabaddewo nga muganda alina kwayise wano mugamba ekyo si kituufu. Abaana baffe tobateeka muki mu kamera mwandabe bwenzija. I do not want to see that. Kuba oyinza okumuteeka mu kamera ate nga sipiika w'eggwanga omu yagambye oyo wange mpaka kumaliriza naye nga ne bw'anaamala era tagenda kukomaawo bwe baggewo n'amuweerera buweerezi n'akomaawo. So kati nga Nnaggirinya ekyo mwakiwulidde. So teyeetaagisa muki tutegeddewa twakalabye ndowooza abadde ku Parliament live ti Parliament sipiika gaa nti Nnaggirinya ye wange primary secondary university leero tekijja kukomaawo n'omulimu nagwo okukola ki. So nyimiridde wano kuba wa assurance that Parliament is in control of this. Bw'obaako gw'olabye yoyo omubaka oba wa kitundu azze kulaba mbeera kuba kitundu kiki ekyani atakimanyi. So if you see him maybe he's looking at embeera etambula etya tebitukyankalanya mbeegayiridde. N'ababaka abalala we are in charge era bajja wano we shall have a meeting ng'ababaka nti fellow colleague waabwe yavuddewo. So we shall have a meeting okulaba embeera bwekola ki bweri. Wano tugenda kubeerawo katono, tugenda kubeerawo embeera etambule mpaka nkya ku makya ate tugende wagazi wansi wali
mwalabye ntuuka nnambulawo parking enaabeerawa n'ebirala so kyekyo just kubazza amaanyi tewali mbeera egenda kubeerawo ki nagayiridde tukume obuntu bulamu obuntu buli butuwambe ati mpulira mukka olumu ebigambo bino so Ssaabasajja Kabaka awangaale ku lwa Katonda n'ensi yange sebo tweyanza nnyo tweyanze